nkwanirizaako yonna gy'osinzira okubeera nga ogoberera wamu n'okubeera nga owuliriza. Amannya gange yenze Fahad Pro era nga YouTube channel gy'oliko yeeno yennyini Fahad Pro UG. Nkwebaza gwe wena eyasubscribinga ate gwe atannaba kubeera nga osubscribinga kugamba ekigambo kimu nti subscribe ate oba omaliriza making sure nti okoona ka notification bell era nga kano nakutegeeza nti kabeera kakuyamba okubeera nga buli information gye tubeera tutaddeyo obeera nga ogifuna. Njagala okutegeeza nti maziga Mereere Ewa Don Asiya wamu ne boyfriend we era nga ono amanyikiddwa nga Don Muhammad weekend eno munnaye gye yatandikira nga ababiri bano abaali beeyagala ennyo okufaako obufi era abaali boogera ebigambo ebingi ku TikTok wamu ne ku Facebook. Munnange weekend eno yakeerera ku makya nga abantu bano babiri baawukanye oluvannyuma lwa Don Asiya okubeera nga afunayo omwami omupya. Wabula mu kufuna omwami omupya Don Muhammad naye yavaayo n'abeera nga alina obubaka bw'ayisa ku TikTok n'abako ebyama byayasa. Kino gigula Don Muhammad yafumbirwa ofumbirwa ewa mwana muwala ono era ng'abadde asula mu maka ga mwana muwala ono Don Asiya. Wano nno omwana mulenzi Kayima we yaviirayo n'abeera nga abambalira bano bennyini bombiriri era nga agenda kubeera nga nkuzanyira vidiyo eno oluvannyuma nkomowo tovaawo. Nalinawo miliyoni 4 zinalinawo by then. Kati naŋŋamba zino sente z'olina mu bulamu oli musajja kika kiggwe n'ayomba awo nenze bwe yayomba nga tebindya kuba nze nkuze mbiraba. Kati n'akwata sente n'agula poloti era kwezo miliyoni 4 namwako miliyoni 3 nimugamba agenda okole ki genda okule poloti zinayongerako ate era newe mba ntaddeko emitwalo 5 ndiya mba ntaddeko abaganda bagamba emu esinga 0 newe mba ku poloti nga nateekako omutwalo ng'agenda agula poloti nga agimaliriza bwe kimu nga akimaliza poloti ye. Kati poloti bwe yagimaliriza abadde atuse process ey'okwagala poloti eno kubanga ezimbibwamu. Poloti n'ayagala ate nze nkwate sente zange tugizimbemu. Naye jjukira poloti eno teri mu manya gange ze sirinaako, jjukira saateekako sente n'ezina 3,000 zinateekako tazibala taziraba kati ziba zaafuuka zize. Kati poloti eno n'ayagala tugizimbemu nze naye nzimbemu eno poloti. Kati nze nga nze alabira ewala jjukira amaaso gange galabira wala weyangamba tuzimbe eno poloti jjukira poloti teri mu manya gange eri mu manya ge n'ayagala tugizimbemu neŋŋamba eno poloti bwe nkola obusiru n'engizimbamu kugenda ku kyagingobemu. Olaba jasi abadde angobaawe ewuwe n'aŋŋamba fuluma. Kati olaba abadde angoba mu maka ge jjukira abadde bakola ki bampasa amateeka. Kati olaba abadde angobaawe ewuwe neŋŋamba poloti eno teri mu manya gange tekuli yadde manya lya mama wange balya moya muzira n'emikwano gye gyamuzira obulamu bwalimu si bulungi n'olabirira omulalu n'ojjanjaba omulalu n'ozaamu omulalu essuubi n'omulaga nti no being mad it doesn't mean you are not a human being n'omukansolinga n'omugamba do you know what put God in your life. Let God be the first priority in your life in order to win all this. Oh, mpedde mwamanyi bangamba kino. No, please calm down. Kati abantu nga I thinking ebije twakola counseling and guidance, those are the things that we expect in people kubanga abantu tebasiima. But I will never ever give up to do what I'm supposed to do. When people are abantu webanyiga, they forget about the good things that we always do for them. You people, you are where you are right now because of Don Asiya. Sajja omusiru neefula akasajja abati bampita kasajja neefula akasajja akatalina kiddako ng'era bw'agamba. Naye nga wotudde eno nga mu byange byenkola nze nga ndaba moving on ate nga moving alone. I was moving alone in my life. Nga olumaze nga nyina ebintu byendabye mu bulamu nga ndaba sirina gyendaga tebigenda kungattako. Nga ndaba tebigenda kungattako ne ŋŋamba mwana kale sigenda awo ne
magana ingamba oluzigenda musu kati ebyomusajja gwe mwalabe gwe yatadde mu miti yeso yeba kati mpya gwalina uga yali Uganda muyimbi naye agoba bambi biroto bye byakuyimba naye doti nga ali Uganda saagala agenda nnyo ku paati ya bbaawe saagala nnyo kugendamu naye ngenda kwogera ebikwata ku saagala nnyo kwogera ku bikwata ku gaali mbadde bwe nnyingira mu nnyumba oyingira mu kisenge afulumamu najja mu weyagala kukuba mmesi oyagala zinamu bakugobyeyo mukitegeera kati otuuka mu nnyumba nga bw'otuuka mu nnyumba onaakomentize n'agamba you still love yes kisobola okubaawo naye ate teri love eggwa mu mirembe it always end in bad ways oba oluzungu njogedde lulungi I don't know but I tried to abanga abafumbo bakuno bitambula biti eyo obufumbo bulungi oba buyindayinda anti gwe omukyala wali osamba kadaali omwami empalo gisibidde mu mwoyo nga muwoza kimu lukunyumidde olugoye lwo era n'omukolo ogukusaanira bitambula biti eyo olwo nga mutulabira ddala nga bafeeriya ensi etulemeredde biri biti eyo kati nkiwaggwa omukyalo oli awo omwami ava kukubira kasimu nti agenda kuyingira leeta nti traffic jam mungi naawe otudde oli awo obwegedde olinga bwaguuga w'omuwumbo olinze mwami akyali mu traffic jam nkusekeredde agenza kucakaza ka Christina kubanga ate gwe akumanyidde okitegeera akumanyizizza amaaso tokyalina ky'omugamba naawe omwami bambi wenna owuliranga n'okudda ewaka byakutama omukyalo omumanyizizza amaaso okitegeera kale mbasekeredde katubasabire bibatambulire bulungi naye nze ku saidi yange sikiwa Kayima Kansuubira nti nomule bolonche baganda baffe ab'emikwano obulamu bweyagala tuli mu maziga biwoobe olunaku lw'eggulo bwagenze okukya zabadde zakawera ssaawa 6 ez'omuntuntu amaziga ne gagwa mu lubiri lwa mwana muwala omumbejja Don Asiya awangalira mu ggwanga lya Saudi Arabia oba muyite Don Asiya the student 2022 webatyo ebintu bingi nnyo byafulumye ensi byebadde temanyi anti munnange ensasagge nesiba ku TikTok biri mu kutrendinga nnyo bikutte wansi ne waggulu tulina ba TikTokers abeyongedde okubeera nga babikumamu omuliro abatamanyiwa gye byava fena tukimanyi bulungi nti ababiri bano babadde bafumbo era nga beeyagala era nga omukwano gwabwe gubasaza Naera nga omanyi bagamba nti no kibuyagalwa alitinkula ennyumba lwolimanya ebiri munda. Wetwogerera essaawa zino mwana muwala Don Asiya ali mu maziga Mereere, ali mu biwoobe akaaba. Kotadde n'emikwano gye abamwefuulidde nabo ne bamulyamu olukwe ne batandika okubeera nga basaasanguza ebyama eby'omu maka ge. Bwe batyo ne babiteeka ku mutimbagano. Wetwogerera mu nkambi ya TikTok maziga Mereere ate ku side emu ne wabeerawo essanyu eryerere. Anti agamba mu kubagalaga nti mwana muwala Don Asiya neera yabakubyeko. Yabakubyeko ekibati. Okay, abaana bavudde ne bagamba nti kumulundu guno yalese BMW ate abalala ne bagamba nti no nedda. Oyo gwe yalese BMW wabula alese omufere n'ebirala. Tukimanyi bulungi nti ba TikTokers tebagala kulaba muntu abina kirungi oba honestly mu media industry tebagala kulaba muntu abina kirungi. Naye nga ku mulundu guno tugenda kweyongera okubategeeza nti no ababiri bano betaaga essala zammwe. Omukyala gwe bayita Don Asiya kotadde ne yali omuganzi we akaseera we twogerera nti bombi bali mu maziga.
Watutunuulira ebiri okutrendinga mu media sawa zino oyinza okugamba nti oba oli awo ate ku side y'omukyala ye ali mu masanyu nti ate oba ku side y'oli eyali muganzi we ye ali mu maziga naye nga ekituufu kiri nti bino ebintu bibuzaabuza just tuula kalira wansi watch the movie oba watching what's really trending in the media then ofunemu ekyokuyiga bino ebintu bituuka mu bulamu bw'abantu ba public figures ne bivaayo ne bijja lwatu ensi yonna yonna ne bimanya sinti kuba nti babeera babyagala naye ate Katonda abiteekawo ng'ayagala namwe mufunireko ekyokuyiga obadde okimanyi nti naawe mukwano gwo gw'oli naye goyita omwami wo oba goyita mukyala wo usobola okukeera ku makya nga akuleseewo ng'ate embeera bano ababiri gye balimu naawe ekutuuseeko tugenda kweyongera okubasabira ngaffe mikwano gyabwe kubanga tuwangadde nabo ebbanga ddene wano mu industry ya media tugenda kweyongera okubasabira okulaba nga ensonga zaabwe zitambula bulungi naye nga tweyongera okubakubiriza nti no Don Asiya kw'otadde nno ne yali omuganzi we ne kapyata empya gye yayingizaawo tugenda kweyongera okubeera nga tubateeka mu ssaala basobole okubeera nga neera ensonga zaabwe bazijja mu media ate babeere nga bazihandlingira ku side emu oba endala kubanga media tesolovinga ensonga wabula ate media yo kyeriwo eriwo okubeera nga etambuza amawulire ngenda kutwala omukisa guno okwetonda on behalf of team Don Asiya and on behalf of team Don Muhammad nti ebiriwo byonna tubasaba n'obwewombeefu mutusonyiwe obusungu ebiseera ebisinga obungi bukozesa abantu ensobi ate omuntu wanyiiga wabanga tasobodde kwekontrolinga obusungu busobola okumulyako amagezi ate mwana wattu n'afuuka omusiru akaseera akatono ddala abantu abali ku lusegere lw'abantu bano tugenda kweyongera okubasaba mubakumeekume kubanga kyemmanyi kiri nti embeera gye balimu sinungi naye ngagafa ku the celebrity wamwe the one and only the student 2022 and that's Don Asiya oba muyite omumbeja owabagiso ali mu maziga ekiri ewuwe kitokota sikisaanikire basula tebeebase ku lw'embeera essaawa zino eri mu makatikati gaabwe naye nga Katonda nannyini byonna nze mmanyi agenda bamalira era akaseera ke balimu essaawa zino kakunyolwa tibali mu maziga kubanga ekituufu kiri nti omuntu alina akaseera kasirikirira mu butuufu ennaku nemuyitirirako n'agamba oh my God kino niyitamu biidhini tabaraka wa taala